Olwaliro akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala kasunsudde abeegwanyiza ebifo by'ababaka ba Paalamenti mu Kampala olunaku olwokubiri era nga lwe lusembayo. Ku basunsuddwa olwaleero kwe kubadde Faizo Damulira, Roy Sembogga, Madina Nsereko ne Hassan Senkungu. Bano beegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Kawempe South era nga balowooza be bagenda okukyusa obulamu bw'abantu b'eno. Ensonga eyokubiri mu kitundu Kawempe South njagala bategeeza nti kye kitundu ekisinga okubeera mu ghetto mu Uganda era yosanga ghetto structure abantu baffe bali mu mbeera embi naye njagala tukyuse ghetto ebeere ng'erinnya n'ekulaakulana n'omutindo gw'ensi yonna. Ngolwa tufaga tukubeera ale baga tujja wano kiro kati fayiro yaffe gye basembya wansi bagibuusa waliwo ne bazze wano eno nga talina commission of odds ne mumufunira namustampingirako ate bwazze naye n'akola ki nampisa sente nga nyingi negula garbage trucks nga nyingi nesomba kasasiro mu bungi kitegeeza kasasiro tubajja muyiwa mu myala. Numanyo okubanga abaana abazaalibwa mu Kawempe South tetusomera Makerere kye tusobola okugatta n'abantu b'e Makerere kiri kimu kyokka baguza kabalagala na boole zangoye ebyo ebintu byonna bigenda kukoma. Ate abeegwanyiza ekifo kya Makindye West beeyongedde kuno nga kuliko Safina Namuyaba Sebagala owa ANT ne David Musiri eyavuddemu NUP nga kati wa DF olwaleero basunsuddwa. Bano balooza nti obuweereza mu byenjigiriza n'ebyobulamu nabyo birina okukyuka. Ffe abalumirirwa abazaalibwa mu kitundu ekyo katugende tuweereza abaki abantu waffe obwavu obukudde ejjembe abaana abavubuka tebalina mirimu. Njagala okubategeeza nti nze nzize nga wadde ndi wa DF Democratic Front naye njagala mulonde busobozi. Judith Nwabine Abaho ono naye ayagala kweza ekifo ky'omubaka wa Makindye East era nga yakwatidde NRM bendera mu kalulu kano. Emyaka 10 tetufunye accountability. Kuluna abantu tebatunulira bibiina batunulira ni alina obusobozi ataani ayinza obbakiikirira. Ebibiina ebyenjawulo okuli UPC, DF, CMP, NRM biweereza abantu okusigukkulula yakulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi ku ky'okukiikirira abantu ba Nakawa West. The so-called foreigners are really actually exploiting us. People earning how much? 200. Teri abaddewo kugamba tunoonyeze bamaama capital. Teri abaddewo kugamba tulwanire ku budget ya Nakawa oba ne Kampala esituke. Okwogera ebizibu byammwe teyeetaaga na kubinoonya kuba kuliddemu Nakawa njikoleddemu njizaaliddemu. Nakawa tumubaddemu ebbanga ddene. Ebizibu bya Nakawa nga security nga kibataka naddala mu kyanja awo waliwo obuvuyo bungi n'embukoto wano bukoto tu ne kalina abiri waliwo embeera nnyingi. Bannaffe abasinga mubalabyeko okujjako okubeera nga boogera wano na wali naye nga si bakozi kati ffe naye ne babaddeyo tebakola ki tebabadde tebarepresentinga views z'abantu. Olwaliro abantu abalala bavuddeyo okusunsula okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa Kampala. Kampala ebitunyigiriza omusolo rent w'amaduuka ali waggulu KCCA mu byenfuna ebitakyasobozesa bazadde kusomesa baana mu byenfuna ebitakyasobozesa bannakibuga abasuubuza okusasula zirenti abalala bazitusaba mu ddoola. Sinka Tongole muna NRM, Mariam Lutale Obed wa PFF ne Robert Muchibi wa DF nabo beesowoddeyo okwetaba mu lwokaano olw'omubaka Lubaga North. Kuluno bansabye nange ngende ngezeko okutulabe bwe tusobola kulaakulanya Lubaga North. Amateeka gano agatulugunya abantu agalwanisa endowooza z'abantu nti endowooza bwe beeyawukana ku y'omulala bagenda gikusibira. Osanga bazadde baffe tebandibaddeyo. Sijja kutunula butunuzi nga ndaba enguudo zikutula amamotoka zitta n'abantu bange. Nja kukwatagana ne buli yenna. Olwaleero mu basunsuddwa kwe kuli ne yaliko omubaka Lubaga South Ken Luchamuzi era ng'agamba nti agenda kuddamu okununula abantu beewuwe. Lwaki nkomyewo okubbulula ekitiibwa kya Lubaga South. Lubaga South yafa n'egenda mu grave ate ng'olumu bwe naliyo nalinga nina kyenkola mu Parliament y'eggwanga. Abantu tebayambiddwa mu mbeera ya bulijjo. Abaana tebasoma bali waka. Ebyo tetubitunuulidde. Oli bw'ajja ng'agamba omubaka wa Parliament afaayo nnyo okulaba nti ateesa mu Parliament. Nakyo ne batakikola. Eri bannalubaga mbakubiriza mu January mujje mu nnonde nsobole okugenda mu Parliament n'ebbago lyange linayise poverty. Abantu abalala abasunsuddwa be bavudde mu Nakawa East ne Kampala Central.
government program zaayo baziremesa okutuuka ku bantu wansi ate nga nze ndi ddoboozi ly'omuntu wa wansi. Wetujjidde ku mpewo nga akakiiko k'ebyokulonda wano mu Kampala kakasunsula abantu abasoba mu 7 okuvuganya ku bifo 10 ebikola Kampala oba constituencies. Kyokka nga akulira ebyokulonda wano mu Kampala Hasasha Rashid asuubira okulangirira omuwendo omutuufu nga bamaliriza omulimu guno. Nze Juma Kiria ku NTV wano mu Kampala.